Kuterevu oli ku Big Brother Uganda webale kubanga otraba webale kusubscribinga tukwagala nnyo kali naka encha y'olunaku olwaleero olukedde ebintu bikyagendera ddala maaso Lutalo wakati wa Kenzo ne Azion lucha kwajja oba mu bufunze nti lugendera ddala maaso olw'ensonga nti tewali asazeewo okulekera munne oba tewali asazeewo okuvaawo buli omu agamba jangu weetonde n'omulala agamba jangu weetonde bw'otaneetondera nakuyamba saakuyamba so mu bufunze bwakyo nti Azion ne Kenzo buli omu yeetaaga munne mu kulaba ey'ebintu ebimu nga bwe tubiraba nti Kenzo yayina engeri gye yali atambula na Aziz emabega nga Aziz yakubira nkumira omukwano emyaka egitambudde emabega nga ayina bw'atambula naye ate emyaka nga 5 emabega oba nti tugiyitawo egitambudde nga Kenzo ate avuga ekintu kino kitegeeza ate Aziz n'addamukko wansi kati awo gwe ondabayo ebintu nti osobola okukitwala nti Kenzo musajja talina nnyo ky'amanyi kyetaaga ku Aziz well and good nga bwe mbagambye nti buli omu yeetaaga munne aba yeetaaga okumanya okutambula mu bulamu nga mu bulamu twetaaga nti tutambula tumanye bannaffe oba tubeetaaga tosobola kutambula nga teweetaaga munno Aziz olunaku lw'eggulo yavuddeyo yabadde ku station emu gyabaddeko n'agamba ayina okujja yeetondera abantu gyewo ebintu byabadde byayogera mu public n'agamba nti no nti yakera ku makya n'amugoba n'atambula n'agenda kitegeeza nti Kenzo aba ayina okuvaayo ate yeetonda Aziz bw'ategeeza naye ng'ate ne Kenzo naye agamba ye talina buzibu nti bw'abanga akedde ku makya ne yeetonda oba n'ajogera ekintu kiri kubanga Kenzo akikkaatiriza n'agamba nti Aziz yakera ku makya n'amugamba genda siddamu okulaba okuva lwekiri nti nno ate oyina kwegamba tamwetaaga yo bwatu bwe yakera ku makya n'agamba naye ate Kenzo n'awaayo ensonga n'agamba nti yasitulanga gita ya Aziz n'agisitula nga yagimukwatirako kuwa gye baatwa gye bagendanga jjukira nti Aziz we yakubira nkumira omukwano yali asingako ku Eddy Kenzo kubanga Eddy Kenzo yalina oluyimba ebiseera ebyo oluyimba lwe yakubanga ne muganda wa Bobi Wine Mickey Wine oluyimba yalina ennyimba ezaali zijja zikwata mpola naye nga Aziz ye munene ebiseera ebyo which is essaawa zino nti Kenzo yasingamuko waggulu naye abantu bano nti tubayambye tutya kubanga olutalo we lunaagendera ddala mu maaso luba lulina engeri gye lukosaamu music industry kubanga byakulabirako bo bonna bombi babiri kubanga these are two brands ate nga z'amaanyi Eddy Kenzo wa musajja wa maanyi ddala Azion musajja wa maanyi so abantu bano nze mbadde nsaba mmwe abali ku social media olutalo tulukomye tuleme nnyo kulutwala mu maaso nti Aziz agambye bw'ati Kenzo agambye bw'ati so nno nti baba beetaaga okuyambibwa mufu abawagizi oba mummwe abawagizi abali eyo nti ffe tulina okubeera nga ebintu bino tubikwasa nga tubikomyako being that nti abantu bano babiri buli omu yeetaaga munne trust me or not nti abantu bano buli omu yeetaaga munne Kenzo yeetaaga Aziz oba Aziz yeetaaga Kenzo so toyinza gamba mbu Kenzo yeetaaga oyinza okumbuuza n'ogamba Kenzo lwaki yeetaaga Aziz takyamwetaaga no nti Kenzo musajja ayogera mukakkamu era ayina wayogera ayina interview gyabaddeko naku nga bimaga n'ayogera n'agamba ye talina buzibu asobola okukola kyonna buli kimu ekyetaagisa naye ye kyajjukira kimu nti yakera ku makya n'amugamba toddamu okusala mu maaso okitegeera so ne Aziz yennyini naye ate ye naye alemeddeko agamba yitawo weetonde jjawo ebintu bye wayogera mu press conference kubanga omwana atwali ku press conference eya Eddy Kenzo nga ayina festival jjukira ayina festival ennaku z'omwezi 28 ogwokusatu omwana n'amubuuza ekibuuzo n'amugamba buzibu kyo buli wakati wo ne Azion era okuva olwo Kenzo yavaayo n'ayogera ekibuuzo n'akiddamu bulungi nnyo naye okuva olwo ebintu ne bitambula nga bigenda bisaasaana era nga bigendera ddala mu maaso weyongera okulaba Big Brother Uganda tugenda batukutuusaako amawulire gonna wabula abantu bano nja bafuna 1-on-1 okubeera nga baklarifying ensonga era nga bagitegeeza bulungi nnyo nga basobola okutunnyonnyola nti kiki ekigenda mu maaso oba ki mu butuufu ekiri wakati waabwe ababiri waliwo omukwano gwange omu DJ Wiliba akola ku radio station emu nti yagezezzaako clarifying ensonga zino n'agamba nti abo bonna baana bange era yatusuubiza okuba nga abakwasaganya asobole okubeera nga abantu abo bakwatagana era nga baddamu okutegeragana nga bakolagana bulungi nnyo weekuumire ku Big Brother Uganda we bali kusubscribinga oli wamannyo tukwagala nnyo big up